Omulungi atugoberera ku mukutu gwa Tegusulwa live awamu ne Credible Media UG mukola kyamannyo okulabika nti mutugoberera. Tubadde tuludde okuweereza abantu. Tubadde tuludde nga batubanja nno ngaga. Wakandanda w'ebifuzi abaddewo. Juli waliwo walonderawo. Simayo obadde mu nsiko. Tetwasigalawo wano olutalo nga lwetugenda olwana lwe Somalia lwa bizimbe. Byasigala e Kampala nze nebaza Katonda ndi nonera baffe kayunga. Nati nagivuga olunaku lwe bajjako internet. Amakubo gonna nga makalu. Tetugaba bannayuganda baalazeewa. Wiiki namba oluvannyuma lw'akalulu nga bannayuganda balumaggamagga. Leero okulonda kw'aba Lord Mayor aba LC5 aba District C aba Councillor LC5 emitendera eminene babalondo olunaku olwaleero naye turn-up y'abantu yalumaggamagga. Kino kiraga bantu ku polling stations bannange ne bambi mugende mulonde ba Lord Mayor. Mayor bali mwezo engineer beetaaga abayita. Waliwo akabonero nno Juli kyekalaga olwa turn-up entone n'abantu balabika bali disappointed mu kulonda. Okimanyi nti nno okulonda okuddako abantu tebagenda kulonda. Totally. They will not. Totally. Abantu kulonda bichi bananga abantu babanyigiriza. Ebintu bingi nnyo ebiri mu kulumya bannayuganda omutwe. Abantu bakyali mu bunkenke bwa kika kya waggulu ba honorable ab'enjawulo abagudde mu kalulu kano abamu bakyakaaba abalala beegumiza naye olunaku lwayo tukeredde ku mawulire ag'okukwatibwa kwa deputy president w'ekibiina ki National Unity Platform omwami Muhammad Muwanga Kivumbi. Police evuddeyo ne statement. Uganda Police Force would like to confirm the arrest of Butambala County Legislator Honorable Muwanga Kivumbi is currently in police custody and will be arraigned before the court due to the cause. Musibya. Anti bye bino bibanyonyola. His arrest is in connection with the recent incidents in political violence in Butambala. Dindako. Mpulira statement eyo. Abaana 11 bafiira mu ki? Mumakomera cha Honorable Muwanga Kivumbi naye nga ababasse ba police na maje babitongole bikuuma ddembe. Yes nga bagamba nti babasanze. This was their reason. Nze nagira nga telina makulu mbu babasanze ne bababuuza mbu ne bababuuza mwagala ki wano mbutuze ku makalulu mwakalulu mukakuma earlier before kati because it was earlier than nga tugenda mu kulonda mbu abana response gye baddamu abakumadde response attitude mbu ye yabakubya amasasi ne bakyo nawulira mbu baali babagalidde ebyokulwanyisa amajambiya. Abaana bano baali babagalidde amajambiya okusinziira ku statement ya police naye wali ekibuuzo weewano nti abaana bano baba bagalidde amajambiya ab'ebitongole ebikuuma ddembe abali professional. Omuntu bw'abanga alina jambiya nga oyina mundu n'alaga nti adduse n'okudduka neyeekweka mu galaji abamu baali bawanise ne footage gwe tulaba kiraga nti baasindirira amasasi ku nnyumba ya honorable ne mu galaji era n'ebipaapi by'amasasi nga weebiri we gaasi kitegeeza nti baali beekwese munda. Okitegedde bulungi nnyo. So honorable bamugambye agenda ku mu maka g'omuntu temulina bamujambiya. Eyo statement ya police. No, as of now ya police because tebasanga buli mwana na jambia just abana balina miggo gyabwe. Yo police byennyonnyola kati police byetunnyonnyola. Kakati sawa zino kale kyembuuza. Honorable Muwanga Kivumbi bamusibye bamusibira abaana abo abaafa ani yabatta mbadde ngamba police. Anti kati awe wali ebibuuzo bagamba honorable ateekwa okunnyonnyola ku nfa y'abaana. So ekiri Butambala ne Uganda okutwaliza awamu nze nfumbye emmere n'enjirya kakati nze maama wa waka nze nafumbye emmere n'enjirya kati nti abaana bambuuza lwaki wafumbye. Anti kati yembeera eri mu Uganda era abalonzi b'e Butambala awo n'abantu b'e Butambala naddala abaafiirwa abantu baabwe mu ssagga eyo nga mu kaseera kano babadde bakyali mu kkungubaga beewuunya ekigenze mu maaso mu kaseera kano. Kuba honorable Muwanga Kivumbi ekyandimuyisizza oba oli akola statement naye bw'ogamba nti ali mu custody era saawa yonna agenda simbibwa mu maaso g'omulamuzi annyonnyole. Okimanyi nti honorable Muwanga Kivumbi agenda kubeerayo nga bawayiswa kiwedde ate ekisinga okwennyamiza nti mu kaseera kano ak'ebyobululu
ba deputy president ba National Unity Platform basatu kati bonna bali munda basooka kwata owa Western Uganda Jole Mugisha ne bamuteekayo mu process y'okulonda tebakomaawo ne bakwata Mama Rina Zedriga bamusiba naye be bamuyina era mukalulu akwanga namulakaawo nga agira abantu awo nga bateekateeka era kati deputy president asigadde ebweru yowa East John Baptist Nambeshi yeye kaalimu owa Central Mwanga Kivumbi gwe bava okuvubazo usitegedde bulungi n'omu ku balwanyirizi b'eddembe Sala Birete recently bamulese mu kooti yogera ku Sala Birete ku nsonga za flag ensonga olugoye lwa flag lw'egganga lugenda studio Uganda osekabuuka abajjuliye ebintu bitunuulira naffe ne bitusobera naye bannange tubasaba Mama Sala ni Birete bannange mumute bamumye bbeiro yazze ne bamumma bbeiro ne bamuzza mu custody tukyali ku Sala Birete retired Dr. Kanokiza Besigye bamututte nga biwala ttaka kakati omulamuzi ali mu musango ogwo kigambibwa nti mbu agamba mbu Dr. Kiza Besigye akola bubadi mu kkomera mu kusooka yagamba talya takyalina appetite bakamuteekayo kati mbu ne bamuteerangawo emmere nga bwe bakwata ebifaananyi definitely n'amala n'alya mbu n'ekino eky'obulwadde nakyo akitaddeyo nga kyekwasa mbu time ejattuuka aterere kakati mbu omulamuzi yasinzidde wano n'agamba bw'aba mulwadde katumulinda awone ezo ennaku z'omwezi zeyamwadde nga 21 ne kati omulamuzi avaayo atya n'akola statement nti omuntu ng'oyo akola bubadi ng'omwogezi w'amakomera Frank Baine yavuddeyo n'agamba Dr. Kiza Besigye musajja mulwadde kyekituufu yagambye mulamu mulwadde yagambye baleeta bamutwala ne bamukebera tali bubi ali embeera ye nnungi Baine egundi ye tujja gikebera teyagambye nti teyabadde mulwadde wabula yabadde teyeewulira bulungi ne bamutwala ewa personal doctor we era nga bulijjo bwe bakikola okitegeera bulungi nnyo naye mukyala we Winnie Byanyima ye ng'avaayo yatwa information nti bba wange embeera egyalimu mbi bba wange akuze ayingidde emyaka 7 atuuse omubiri gunafuye lwaki omulamuzi ono tamuwa pardon ne bamuwuliriza kuba emisango gye bamuteekako as of now tegirina bujulizi bamusibye omwaka mulamba n'emyezi nga gyejo nawo bakati mwaka gumu n'emyezi agenda mu 2 ayingira 2 okitegedde bulungi nnyo kati kubanga embeera akalya 2 agenda kulya yakusatu munda kati embeera eri mu ggwanga Juli y'obufuzi yennyamiza embeera mbi si nnungi ewaffe ekayunga gye nnalondedde embeera yali mbi ddala ku lunaku ng'enkya kalulu kayunga NRM yawangulayo si NRM kale baagiri bwe batyo bagabana naye amasasi ganyuka bakuba nebbanga ekyali ekayunga era tekirina njawulo nakyali wano waffe Kampala waffe kati nga nze ndi eri ewaffe ekyambogo neekukumye ogawulira buwuliza eri gatokota konse bannanga ate navudde Kampala obunkenke abakyala ab'embuto tezaavaamu abakyala babatwala awo ekayunga anti tewali babatusanga balinga 10 tewali butanda nga bali awo batyo obubuzibuzi buno obubizibizi obwo tebwavaamu embuto obubuzi bwafa nga bulaba amasasi ebikompolo bifuuse ebikompolo Uganda enakuwaza Juli abantu babadde bagoberera ebintu ebitambula mu Uganda tulabye ababaka bangi abavuddeyo nga beekubira enduulu Chairman Nyanzi bw'otunula ewaffe Kawempe nze gye nnondera era Chairman Nyanzi gwe nalonda mu Kawempe South awo results ezaavaayo zennyamiza n'engeri like omuwanguzi gye yalangirirwamu mu Kawempe omanyi Kawempe ye yasingamu obunkenke kalulu kano ng'abe-NRM bafunvubidde nga either bwe batatwala Kawempe North batwala Kawempe South ewa Madina Nsereko n'ew'omukyalo oli Farida Nambi ye Kawempe eyo mambuka Kawempe North ewa Nyanzi wano waliwo vulugu mungi
okusinziira ku information yali ku ground wali Kololo bwe bati bwe batwala obuwanguzi bwa Nyanzi okulangirira ONRM. Jukira nti Kololo awo baateekawo tenti eza districts then ne bateekawo ne tenti eza division. For instance Kawempe division kati ng'erina tenti emu nga nnene erimu abakawempe North n'abakawempe South ene wa Nyanzi. Kati ene wa Nyanzi baateekawo Kolomo eno watuddeyo aba Fred Nyanzi abantu be yali atambudde nabo ba agents be biki nga bino bye nalabye wannammere side eno nga waliyo aba Madina Nsereko. Kakati Madina Nsereko yajja n'ebivubuka bikawuula okubijja Kawempe nga byambadde masiki biti nga biringa bana abamajje be nalabye abatunuza akagano maaso goka bisibye obunyama binyivu tebiseka nga bizze kola baba batudde awo batudde balinda ebinaalangirirwa. Nyanza adalimba obuwanguzi abulina kuba Nyanza yawangula ku buli polling station. Owa NRM nga waafunye afuna wa 3 afuna wa 2 Nyanza ali mbululu 2 mbululu 3 muwala wa chairman Nyanza yali akute DR forms. Tata atudde wano Chachiru center mu atudde wano mutabani we wano watuddewo muwala we. Chachiru oyo wa kibiina ki? Chachiru tetumanyi kibiina ki naye munnabyabufuzi era naye yabadde yesimbyewo mu kabavubuka nga za independent simanyi oba yayisewo independent. Kakati Ajati Farida Nambi bana abantu be yajja nabo abavubuka ne baleeta Ajati Farida Nambi ongambi no Madina Nsereko ne bateekawo scaffold. Agavubuka gakawuula akajagala nno ne batabula buli kimu akatabanguko ne bajja ne bakwata DR forms za Nyanzi ne bazijja ku muwala we ne badduka emisinde engumi nevuga baziyuzayuziza bazigayiza okitegedde bulungi. Buli omu ne yeemasaga Nyanza awunze Nyanza afukamidde esaati bagimusumuludde akankana ne bagaa tewali buzibu tukole bwe tuti DR forms zino batuzannye ddati ako kaba kabonero nti oba awo baagala kuwamba buwanguzi. Nyanzi kye yakola nga akubira Loise Mbogo omu ku be baali bavuganya nabo yakwata ekyokusatu. Loise Mbogo aleete DR forms ze Nyanza azikozese wali okumwana wonsinga kuba ziba zifaanagana. Loyi najja okutaasa Nyanzi nazimuwa aba atuuka ku gate Loyi ne bamubowa baali bakyali awo mu kaseera katono nnyo nga baana wonsinga Ajati Madina Nsereko ye muwanguzi. Jukira basomanga ebintu wali nga Nyanzi takyalina DR forms kugamba naye bye musoma sitegedde bulungi. So Nyanzi embeera eri bwetu naye ali mu nteekateeka za kugenda mu kooti. Agende mu kooti. Reason being nti waliwo ba candidates obutambi bo babuyinaako evidence babuyina. Weebuli obutonotono era bubuze bulaga nga Nyanza ataawa naye wali we baasikira baali abantu tebannajjayo masimu. Ne Nyanzi kyayina okuddukira mu kooti kuba ze zimu ku plans ze nti waliwo ba candidates abalala abalina DR forms bano abaasemba abakwata ekyomunaana abakwata balina okukozesa ne bagenda mu kooti lwakuba nti ne kooti ze Uganda zeeraliikiza naye obujulizi bwalina buli so rich kati weno mu Greater Masaka omukyala Nammere namulabyeko nga yeekalakaasa nga opponent we bamuyita mukyalani Namayanja kandabe wano MP owe Masaka ow'ekibiina ki National Unity Platform yabaddaani voted kandabe wa man MP Masaka City Nammere si kwabadde avuganya Honorable Nakawe Juliet ono ye yavuddeyo ono y'ow'omuti yabaddeyo elect ye Nalubowa ye Nalubowa Rosemary okay ngali wali ajaganya w'ekibiina ki National Unity kati nga Nammere agamba we meet in court in 2 weeks time. Nammere I'm a lawyer by profession my friend
wano abantu babadde bamanyi kye balonda nga tebalonda simanyi looya Namere nga bamukubye nnyo akalulu ate mbaddeko mu bantu b'NRM aga Namere omanyi nti no n'aba-NRM tebamwagalira mbu yeematira yeemanyi abavuma abamanyira bw'amanyi mwana wa minisita no ne taata we bamukubya taata yenkerettanyi kye yamukoze naye eyo nno bikyali bizibu wagawuliddeko anti ewankerettanyi baagala recount kiraga nti bantu bangi nnyo abakyafuluma ku luno obusungu obwoleseddwa n'obukamba obwoleseddwa bwennyamiza naye nga Namere tagenzemu Namere ye sikakasa nti ana kuba akakete keetaaga recount akalulu Namere it was bakamukubye nga kaddala okitegera era abantu ababadde ne bbaawo kati ono omwana omuto gwe yaleese mu bino ebyokuleekaana aliwa ono baawa kakane mwana muto ali mu bino byabufuzi Namere amaze emyaka alinga nga nfudde Namere yagoba kati omwana omuto yandivudde omwana omuto banaiva mu bintu bino bannange so nekirala Juli babantu bakkirize be bakubye akalulu genuinely kuba tubamanyi abanupu abe bakubye akalulu bakkirize nammwe abayenale be bakubye bannange mukkirize bane mutuwuze abanupu nze kyembasaba mbalaba bangi batinkiza bagenda mu kooti anti bagenda kuvaayo nabyo yabyanze naye kirabika bubi ba MP banji wano Juli be bakubye akalulu ne bavaayo ne bakuba emiranga ne bayaziirana ne balaga DRA forms zange nze zizino nziina ne bw'omubuuza mu electoral area yeeyo DRA forms zo nga bw'oziina ez'obw'MP eza president oziina bakaaba beesansa bageeza bwe baziina kitegeeza nti baafanga kalulu kaabwe aka president tebakafaako as of now teri MP yenna yayiseemu asitudde eddoboozi kuwa Bobi Wine gyali mbeera kigyali okitegeera abasinga tubalaba bali ku mubazina bana Hildaman ddayo mu kuyimba yagambye mbu agenda mu kooti Hildaman bakubya ekyo kimala Geoffrey Rutaya tukkirize bababbye ne bwe bababbye akalulu ak'omukulembeze wammwe gwe mubadde mutembeeta tebakabbye webale nnyo muyinasooka kutembeeta mukulembeze nakutubuulira nti kati tumukulembeze tusooke tukole bwetu newetu nga temunajja kumwe bw'ogamba nti wawangudde akalulu n'otanyega ku ka president oba olabise bubi n'ekirala abantu bano babawa chance bannange baba obuzibu bwe buli abantu bano bamanyi nti ebyokulonda bino ebyobufuzi bino mulimu era abamu baviira ddala ku mirimu gyabwe gye baali bakola ne bagisuulayo kwe kusansabaga ekirungi Kayemba Solo musajja watu Wandongo abadde promoter abadde musajja wa by'emipiira ye yakkiriza namulabi kuba Bobi Wine bw'aba yakoze statement wuliriza obwa selfishness bw'abana abasajja b'emipiira ekiraga nti banayi bano abantu baagala beeyagaliza byabwe bamutapingako masanyaze kuyingira Bobi Wine yakoze statement n'agamba nze sigenda kugenda mu kooti reason being nti institution za wano zonna zaafa gwe mupi okuviira ddala ku lutamaguzi ate jajja lutamaguzi David Lewis Rubongo yabadde avuddeyo abaana ne bamukomako bamugamba tokigeza bangi nnyo ba Geoffrey Rutaya baani ababadde bavaayo nga bagatugenda kugenda mu kooti abaana ne babatunuzaamu emidumu president bw'aba agambye nti institution nfune bwe nagenda mu kooti sijja funa bwenkanya gwe n'osigala ng'olwana kitegeeza oyagala kuyingira gwefa kukiyingira banayimukkirize bannammwe abayiseewo be balina omukisa nammwe luli mwagwina ekirala omuntu agamba nti bakubbye si bweka babadde muleesi kitegeeza n'omulala ate kyekyokubba saagala bakisimbeko mpozi nga tebakkiriza agamba nti bamubbye abatakkiriza nti mbwera addukira mu kooti abatakkiriza statement ya mukulembeze we nti bamubbye okitegedde bulungi so ba MP tusaba mutawakkali nalabye lutamaguzi yenna ebica bimwereze yenna amaanyi gamuwedde lutamaguzi alina ssente aguleyoko ogugundi akoleko faamu mulimi byonna abirina nze lutamaguzi mumanyi ayina emmwanyi ayina ebitooke naye bw'osigala nga weetwatwana bimala gobokola statement n'ogamba
omu ku banene mu gavumenti General Salegwa apininga yakujjeeyo wabanga ddala kituufu ye yakujjeeyo wajogenda okumuwaabira oddeyo n'ekirala bulijjo kitegeeza yakuteekayo kyolinga kyotegeeza so bannange ate banaye General Salegwa mujje mu bintu abantu bano batawakkale mujje mu bintu bino abantu bano batawakkale ku birala so kyonna ekyabatuuseeko bambi tubasaasira tunyolerwa wamu nammwe naye mukkirize bane naffe gye tuli eno tetuli mu parliament obulamu bugenda mu maaso tweyiya embeera ba MP bangi si mwe abasoose okubba ba MP bangi ate si mwe basoose okubba ate ekirala senga mubadde bakomplaininga nga basitula n'eddoboozi kubigenda maaso mu ggwanga nga ne president waffe naye nkugambye teri kibanja kya MP oba social media platforms zaabwe ziyitako bubaka oba oliawo bukola bubanja kalulu bumobilizing abantu kugenda kabanja nga enteekateeka bwebaddenga so buli omu akkakkanire waali buli omu akkakkanire waali bannange abantu abagenda okulonda olunaku olwaleero mugende mulonde okulonda kukyagenda mu maaso mugende mulonde bammeeya temwerabira ingini ya bali mwezo bannaye mutiikinge ambuleera waali nnyo agenda basaavinga kubanga bali mwezi akoze akoledde nakawa bali mwezi abadde mukozi kale bw'otunuulira constituency ye omanyi no information ali mu constituency y'abali mwezi mwabadde waiswa mwe yabadde avuganyiza waliwo omwami bamuyita Luhindi mu constituency bagimuwadde mukungubagirako manyi akafiirwa omukyala bwe yakubira president n'amugamba Mr. President nkwegayiridde kino kyosobola kyokka okunkola okunyiga ebiwundu wakati mu kuba nti gundi yali aleebya omanyi NBS yatuwanga gundi ezisookerwako updates Electoral Commission yalinga tennasoma oba amaanyi ya NBS egajjawo teri amanyi Electoral Commission yali tennasomanga ngene NBS yatulaze dda era baatulaga nti Nakawa East mufumbiro leadings mu kaseera katono nnyo isi bwe yavaayo okulangira neerangirira Luhindi naye nga buli constituency enna mu Nakawa abaadiginga deep ku ground omusibe yagiwangula so ebinakuwaza bingi mu Uganda ebinakuwaza bingi kati mwe ba MP abali wabweru mba mugenda mu koti omusibe yakole ki yagendeyo ddi bana muleke ate kuba omusibe bamubya akalulu okusinzira ku bitambula ali mu komera mukyakaaba simanyi babadde eddoboozi lya president ayisaamu nnyo Muwanga Kivumbi ali munda Mama Lwina Zedriga ali munda Mama Jole Mugisha ali munda ba political prisoners banji Bobi Giant Bobi Yanga mwana abaana be baleeta ku koti tabeera yete bamuleeta waje oba bamuteeka walala jali abagenda bamulaba bamulaba jali naye ebintu byamusobako kati ate nno kyali kuba Bobi Yanga oluba Yasini Machete bamukwata mu kalulu kali akabiri abiri mugumu nga tunaatera okulonda paka ye tavanga yutala ne mu kooti tebakyamu ekisanja kibaddewo ngatajjanga otunulira bambi Superlady Olivia Lutaya oyo mukazi mu bakazi okitegedde naye so bintu bingi ebinakuwaza Julie naye Olivia Lutaya bandi mulese ne embeera nga bweri bwe kibanga basazeewo ebintu bitambulenga bwe bitambudde abaana bano at least bandi batadde kuba okusinziranga bwe kiri era basobola okumyumyula bali weeru bali munda so bannayuganda bangi abakaabya amaziga bantu bangi nnyo boolyawo bebakutte abaana bebakutte bali mu bitanda kati Juli twogera ku betumanyi bano betuli mu kwogerako naye ffe ewaffe Kawempe olunaku ng'ennaku z'omwezi 14 twalonanga 15 ennaku z'omwezi 14 gwali muliro baayoola abavubuka newani waffe wanimubaga baayoola kati abo bonna wetwogerera kuba waliwo abakyala basatu be bakuba amasasi ne bafiirawo nawani nateete nali nva eno nateete bamaze okulangirira omukazi yeesuulamu jjulume ennaku emulumye
mumazeeko emirembe bana balangirira kati bano abatambuza emmere ennaku emulumye bebalangiridde tundowooza takkiriziganyiza nabyo okusinziira ku gwe yalonze najja n'asika ekipiira addusa emisinde aleesa amafuta essasi gye lyava bagenda omulaba alambadde abaali mwegasseeko bonna ne babuna emiwabu so bantu bangi nnyo abafudde Juli mu mbeera eno naye tubasaba embeera eno gye tulimu ba MP tubasaba bambi abatayiseemu because mweyagalizanga mmwe nze with the mere fact teboogera ku president wange kubanga ekikulu kya byonna kyakukyusa ntebe nnene ekyennyanja kifa mutwe kati gwe bw'oyagala okutereeza eno ebyenkira simanyi gw'oli ku kyenkino olwanira okola otya tekisoboka tekigenda kusoboka banaye mutuleke muleke abaana bali mu kufa bane mubaveeko Juli beemupi balabise bubi babi kino kye tubadde twogerako initially wali tutandika voting turn up nga bwe tugiraba kaloko government abantu tebakyakiririza ndowooza nnyo mu bannabyabufuzi reason being bannabyabufuzi babalaba nga bali so selfish kati oli ateebereza omusana gumwoke kati nze mbadde maze bbanga agenda alonde meya ddoboozi lya Hillary Kiyaga Hildaman nga siriwulira nga ebisanja kino kiweddeko kyonna nga siwulira ddoboozi naye bwe bamubbye anti eddoboozi ng'ali voko anti alaka yagenze n'alikola namu Alan Mayanja ono w'Nakaseke yavuddeyo n'agamba kitasoboka kyekyo tugenda mu kooti. Congratulations MP wa omukyala yaddidde ono omwami Lubaga South aliwa Eugenia Nassolo Lubaga South yes ayo naye mukyala alemeddeko mukyala ate mukyala mukozi tumanyirwa kuba nti saawa zino beemupi Juli olabira ddala nga parliament eyo omulimu gwayo mutono nnyo naddala mu kugasa bannansi Nopu yasizza ba MP bameka bali 52 abagenze mu parliament kuli babadde 57 tugumira awo Nopu y'amaanyi olaba 52 bagenzi y'amaanyi kuba wolabira nti Nopu kibadde kibiina kigundiivu mu bantu Juli kana akalulu kabaddemu ebirumira teri ekyakiwakanya bantu bangi nnyo be baafulumizza nga bw'otuuka ku ground abantu bagatwalonze abantu baffe ne bwe Nopu yasobodde okuwalira n'ereeta ababaka abawera 52 mu kaseera kano olabira ddala nti Nopu kibiina obaolyawo bannayuganda babadde bakikkiririzaamu tuba kubanga tutambulira mu ntambula entuufu obaolyawo ebintu byandibadde bitambula malidadi sana naye Uganda nga bweri ebintu si byafu nga tumaliza twogere ku nsonga ya Waluka Gena gye yavuddeyo n'ayogera nti sente nalabyewo abaana ba Nopu nga bamuvirayo teyalabise bulungi teyalabise bulungi era babadde excitement kyabadde simanyi waliwo kye bayita political experience ebyo ebintu bye bakola ne Magoola bana byabufuzi bangi nnyo babikola naye mu politics ekisookera ddala mizi uyina okuba n'emmizi kuba gwe Waluka Gaba oba wavaayo ng'ekibiina tekyakuwa kaadi wano mu kwanjwa wagamba nti owenda osinza omuntu omulala alininga n'ekibiina kyo mukkiririza bw'oba omaze okumwenda osinga kakkaniraawo toyogera obadde tolina kyovaako bw'oba wakwata omusimbi obadde tolina kyovaako kusirika n'osasula amabanja n'okola ki ffe bino bye twayogeranga nti Waluka Gaba amuwadde biki abawagizi babamu bamuyitanga propaganda kitegeeza waliwo abakudefendinga abaga nti byemwogera bya bulimba kuba mu byobufuzi byonna Juli ne bw'oba ovudde mu kalulu bw'ovaayo n'oga nti nze nsekendi nzono ng'alina kyakuwadde kiraga nti gweoba kutuuka mu parliament tewandikuta omusimbe gw'abasajja okitegeera so Waluka simanyi Waluka tabalina we bamukwatira amateeka tegalina we gamukwatira nekino kye aba NRM babadde bateesa mbu mwami Magoola Honorable Magoola bamugye mu parliament ne bagamba etteeka terina we limukwatira olw'ensonga nti candidate oba omuntu alyoke okuwaayo omuntu ssente omunoonyeza akalulu naye
tali okay kugula kalulu no tewali teeka n'ekirala kino kye baakoze tekinawo kikozeseza magoola kyakoseza Walukagga bw'oba obadde political ambitions za 2031 kati ziyise bw'ovaayo n'oyogera wano era yatugamba mu agreement mulimu nti kisanja kimu 231 nzijja bannakyotero kyengera Busiro East okutwaliza awamu bo bavaayo ne bagana Walukagga ono batandika okutankana si mu luvuwa ssente lwaki abadde tasirika okitegeera bulungi kikosaamu politically though Walukagga abantu bamwagala nnyo tekiyinza mukuba mubulizaayo kitegeera just nti abantu abatunula ebyobufuzi n'okubitunulira alina kwerevisinga mu Kongo omuntu alabe butya bw'alina okutambula mu byobufuzi okitegedde bulungi bakulu be abaliyo abantu bamekesa ensimbi awo empya n'enkadde negwe parliament nga yafulumiza ebikonge ejjuli buli abadde nantawunyika mu buli gwe babadde batuuma constituency anti bw'obadde ogenda mu nnyendo mukungwe nga bw'oyogera nnyendo mukungwe bamanyi Mpuuga bw'oyogera Busiro East bamanyi Seggona in fact yo Seggona tabaddeeko na Busiro East nga abamu tebamanyi na gyatwala oba North yo boogera ku Busiro nga bamanyi Seggona bwe boogera ku Kira municipality bamanyi Ssemujju nganda omanyi nti mu Ssemujju nganda yakkiriza mu mirembe naga nti banzibye naye George Musisi yampangudde bw'obadde oyogera ku Butambala ng'omuwanga Kivule deputy secretary general w'ekibiina ki National Unity Platform Aisha Kabanda ali bweru David Lewis Lubongoya ali bweru Asumani Bassali ali bweru babafulumizza bonna parliament Katuntu ali bweru Theodore Sekikubo ali bweru Barnabas Nkasimire parliament yafulumiza abantu ganya kanzo kenkebere fulumiza abantu naye ebyo bwe bitobu bibajjuli so bweraliikirivu obuliwo nti Uganda abantu obalaba kuba bw'otunuulira nti omuntu yawangula n'ebitundu 7 ku buli 100 naye amagye nga gakyabagamba balaga mbu waliwo omwana yali eri mu electoral commission n'akwata ebyaddala nga online results ono ze yawangulirako percentage nga president waffe ze yawangulako n'okumuyisa kati ekiriwo abantu ekimu kye beebuuza omuntu n'awangula n'ebitundu 7 Juli bwe twakolanga ebibuuzo nga bw'ofuna 7 owulira oti 7 nga mpulira bulungi performance ennungi ddala era wabuukabuukanga awo ne bakane ngamba n'ogamba ekyo kiwedde yabanga dittu yabanga mu dittu bagenda yabanga mu dittu teyasukkanga tegeeza performance yabanga y'amaanyi kubanga C3 yatandikiranga mu 65 yawo wewatu tegeeza omwana yabanga performance bulungi naye abantu bagamba omuntu alina majority ennene bwetu ate amagye ne gabeera nga gali atya minority kuba bw'ogatta 24 ya Bobby n'ogigattako nabali bonna baggwera mu 25 n'obatyabo kitegeeza gwalina amaanyi g'abantu ani agenda okuviirayo okitege baga n'enduulu eno olaba omwana ayita buyisi ebibuzo bya P7 senior yakuna ku lunaku lwe bidda ebikujjuko bukedde naye tetunnalaba bale mutuwe ku byo mukole ku bubaka mutuyite bale tulye ku biyungule by'ennyama so ebintu bwe bito bitambudde Juli ndowooza abantu tugezezaako okubayitira mu kalulu tubayitiddemu naye bwe katambudde abakyalina essuubi mu kulonda mugende mulonde ba local governments ba meya mulonde ba chairman C5 aba districts mulonde ba council nti nange baali balina kunnonda leero mbakufuna baali bannonda leero naye ngenze n'ennonda candidate wange gwe mbadde mpagira mu kifo gwe bawa card bamuyita Gita Joseph engenze era kansubira nti agenda kuyitamu wamala ward ajja kuyitamu kuba newankubadde nga taana apo kansala agenda okuwangula munne ng'oli afunye obululwana anti ng'abalonzi babaddaana nga wangudde n'obululu 3 bale abalala bavuganye nabo ne bagabaneko binakuwaza byebyo ebiri mu ggwanga
naye nga bannaye tubajjukiza bannaffe abajjula mu financial services abo kye bakola embeera nga bweri mu ggwanga eyongedde okuba ey'akazigizigi sente nnyingi nnyo ezigabiddwa mu bannabitone mu bannabyabufuzi mu babbulooga abaziridde mu kalulu kano sente ezo ziteekwa okudda okumyumyula kugenda kubaawo ebbula ly'emirimu lyo likyaliwo embeera kati yakazigizigi so jjola muyita abakyala myaka 2 ku myaka 35 abaagala okugenda ebweru ggwanga lya Saudi Arabia Uganda yatabuse mujje mugende mukole bakutwalira ku foreign employment loan bakuteeka mu ssente n'osasula ng'otandise okukola enamba y'essimu 075 26 73640 gwe jangu ne passport y'ensonga zitambule malidaadi. Yes. Nze Judy Potential twongera bajjukiza bannaffe aba Biva Organic basangibwawo Mengo amabega w'amasengerawo akazimbe kali awo ka green kalungi nnyo ddala kalabika bulungi abaana obwana obw'obuwala weebuli nnyo okuweekaminga n'alonga nti gye namututte maama wange ku nsonga za ssukaali ali atya bannange n'alongo ke yatuuse mu Biva ensonga zonna olabira ddala nga zigenda kutambula agenda akuba ku matu omulabira ddala nga Biva akolera ddala agamba nti agjanjaba ssukaali ulcers fibroids hemorrhoids mwenna abaami abatambuza ebigere basoba balinga makovu mu nsonga z'obuliri agenda kuba nga akuwaka wake up call osobola okubeera nga ensonga ozikwasaganyiza ddala kintu kikulu. Nyongera bajjukiza nti mu subscribing channel zino mu liking ate mu commenting nze Judy Potential mbadde ne munnange Ganja Fad. Bye bye.